Yes for additive jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya nenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbebaza nembagamba nti muri bamanyi nnyo okubanga mugiye kumirako kitalo nnyo ekya Luffy era ngo ndabadde cousin sister wa Blondo Abby abaromatiki batuse dambe tundu bye katende okubanga bazika mwana manyikidwa nga Luffy agenda kubazikibona kwero ku saa 10 eza aizo regulo walimbe tundu bye katende off Masaka Road. Subscribe watonye gene kale mbebaza nimbagamba nti muri bakabinyo kubanga mu followinga esas no nenga kyali kiyongobero mu kambi ya Aromatic Entertainment yonna okutwaliza wamu sebirungi Blondo Abby tabitegenda nampijja mukazi watu ye byamusobededa bona kugamba enkambi ya Aromatic yonna yasobedwa okubanga abaviridwa ko omuntu wabona badde mu kwano gwabwe nnyo okutwaliza wamu kitalo nnyo nteekateeka za kuziko mulambo gwatuusiddwa dda kwegamba buli kimu kiri kiriya buli kimu kitambula kiriya byatambula kiriya newankubadde omuntu yafudde nga omanyi buli kimu kyatuuse dda omulambo gwatuuse dda nga omanyi tewakyali kyakuzza kati saawa yakwegumya bintu kwefuula ng'ebitambula kiriya naye nga tebitambula kiriya bali mu nteekateeka za kuziika Blondo Abby agenda aguma mpola mpola bintu byakwegumya oba olina okuguma ekintu okukifuula nti kitambula kiriya naye nga tekitambula kiriya ebisese ng'omuntu mu mutima gwaba akiwulira muli munda kyolaba Abby Blondo essaawa zino yagezako kubanga balaga nti ekintu kitambula kiriya naye mu mutima muli yakola ki yamanyi ekimuli munda muli yakimanyi ye nga ye fenga famula kungu tusobola kumanya kimutambula mu mutima bona abamulaba tebasobola kumanya kitambula muli mundambula mubwe naye nga byebyo munnange bwatu Luffy bwe yafudde lunaku olw'eggulo bintu byakwegumya nkugambye ebintu byakwegumya kubifuula nti bintu bitambula kiriya naye nga tebutambula kiriya munnange omuntu w'okufa oyo aba afudde aba agenze bambi batagenda kudda abatagenda kudda oyo aba agenze mulango kwaita okufa omuntu kasita akuvaako bwati nno kata ne bagamba nti afudde oba oteekeddwa okukaaba kuba togenda kuddamu kumulaba oba togenda kuddamu kumukubako munye myaka ku myaka oba ojja kukaddiwa nawe ng'olinda lulwo okaddiwa okootekoote nga tozizeemu kumukubako liiso singa nno byalinga omuntu obwafa nno amala emyaka egiwerako nadda nti oba myaka nga 10 oba myaka nga 2 n'akoma waagamba wayi wanayita wabiri we naaba nkyaliwo nga nkaddiye ejja kuddamu mulabe pe ne wegiba myaka 5 ne wegiba myaka emeka ne wegiba myaka emeka kubanga eri abaafiirwa abantu baabwe nga wegiba myaka 2 nga giba gyawera dda nga bayakomawo dda n'amulabako tufiiriddwa abantu baffe bangi nnyo nga bwe giba nti myaka oba 3 oba myaka 10 ndi bwe giwera nga oddamu omulabako ng'akomawo singa bakomawo dda kubanga omuntu osobola okufiirwa omuntu naaba nga yafa nga wayisewo emyaka nga 3 nga bwe giba myaka nga 3 nga bayakomawo dda n'omulabako n'akomawo ne muddamu okubeera mwenna nga gyawera dda 3 ne kasita omuntu waafa nga si wakudda baaba singa bwe kyali singa baddadda ne bawaafa aba si wakudda oyo aba afudde aba agenze aba agendedde ddala si byangu naye ng'ensonga yeeyo mugimpereka like video nate musubscribinge munyigene kale kitalo nnyo Aromatic team bastudde dda bonna abakozanyira mu customer care bonna nga obalaba bastudde dda abolekedde aside ze Katende bayitayo Katende off Masaka Road gye bayolekedde bagenze kuziika bonna ttiimu yonna bagenze kubanga baziika omuntu waabwe n'okwongera okubanga basaasira Blondo Abby kubanga ate Blondo Abby teye baba kyamukubiwala nga bwe nabagambye nti yabadde cousin sister we ye kiba kimukubawala kyabula musajja tagezeko kubanga yeegumyagumya okufuula embeera nti eri kiriya naye nga teri kiriya ebintu by'okufa kuno olaba muntu kubanga yafiiridde omuntu we nga yeetawula n'ogamba owaayi osanga agumye gwe nga mmwe mumulaba nti agumye akizako kubalaga nti yagumye naye muli munda muli mutima muli kiba kizibu okuvaamu
kiba kizibu okuvaamu muli munda mu mutima muli munda muli kiba kizibu okuvaamu newankubadde mwaba balaga nti ali kiriya naye muli munda mutima yaba amanyi kyawulira si byangu naye ensi bwetyo mugimpereka like ate musigale nga musupporting aromatic musigale nga mubawagira si byangu naye nga ntiisa y'amaanyi nnyo eyaguddewo ku side ya aromatic kwossa ne Bulondo Abbey mbebaza nebagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifolo nga kitalo nnyo bampi teekateeka za kuziika ebisinga byawedde edda entaana yawedde edda aziikibwa ssaawa 10 enteekateeka yawedde edda yonna ebitundu by'e Katende gye bagenda okubanga bamuziika ebisinga byonna byawedde edda okubanga biteekebwa kati ekirindiriddwa kiri kimu kyokka kyakubanga musajja mukulu nakola ki mukazi watto nakola ki aziikibwa musajja mukulu bambi Bulondo Abbey ye yasobeddwa dda ekandi mukibadde nga asabye abo bonna okola ki okubanga munnange bamusabira asobole okubanga aguma mu mutima muli asabye bonna mikwano gye okugenda okubanga mumusabira asobole okubanga aguma mu mutima babadde ba mukwano nnyo ate ngola abadde cousin sister we babadde ba mukwano nnyo nga bw'okiwulira mwiza gamba ba brother and sister babadde ba mukwano nnyo era yamulumye nnyo bampi nga bw'okiwulira manyi omuntu oyinza okuba cousin sister wo ng'ate muli ba mukwano nnyo okusinga ate ne baganda bo kisoboka nga muli ba mukwano nnyo oyinza gamba nti ate muli ba luganda ng'ate oli muganda wo ng'ate oyinza gamba nti ye cousin sister wo kikanga ate cousin sister wo ng'ate ye alinga muganda wo ebya ddala nti maama y'omu taata y'omu kati mwana muwala ono amanyikiddwa nga Ruth omugenzi kati nkolagana ne Bulondo Abbey bwetyo bwebadde Masaka Road Katende off Masaka Road gye bagenda okubanga bamuziika mwana muwala ono omugenzi essaawa zino amanyikiddwa nga Ruth n'abagambye nti Aromatic Entertainment Group yonna baasazeeko dda batuuse dda walimba ebitundu by'e Katende ogenda okukola ki ogenda okuba nga baziikirako nga baziika omuntu waabwe ono okuba nga baziikirako Bulondo Abbey abantu bangi nnyo abakola ki abagenza okuba nga baziika abamu ku bamemba ba Aromatic bafaanizi ba Aromatic bonna bakoze ki bonna bagenze naye nga kitalo nnyo entiisa ku saidizi eyo naye nga Bulondo Abbey kyalina okuba kimu kyokka Katonda amuyamba akole ki agume muli munda kubanga okugumako kwetaagisibwa kwetaagisibwa ddala kwetaagisibwa naye nga bambi si byangu okutwaliza wamu byo si byangu amazima go si byangu naye nga tewali kyakola ensonga yeeyo subscribe watonyegende kale bagita Faadi TV yogi masiga na biwoyo ku side eyo bikaabya era bitiisa byannaku side ya Aromatic byannaku bikanga bikaabya naye nga Katonda bw'atyo bwakoze ekyo Katonda bw'atyo bwe yasazeewo Katonda yekka yamanyi ekigenda okubanga kikola ki kyaperenga ffe tusobola kumanya kigenda kututuukako mu bulamu bwaffe maaso tusobola kupredictinga future singa omuntu yasobola okupredictinga future ensi yalinyumye nnyo manya nti ngenda kufa mwaka gujja manya nti ogenda kufa mwaka gujja n'ogamba omwaka ogujja ogutuukira kansi ogenda ebintu byange mbikutte bulungi ntuuka okgenda nga nkoze ki nga mbiridde mbikuse naye baabaho tosobola kupredictinga future ne woba ofa otya tosobola kupredictinga future ne baba bakutenda kyova nkugambye nti si byangu ensi si nnyangu subscribe watonyigine kale bagita Faadi TV iyo mwali mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugiye kumirako n'abagambe Nampijja yasobeddwa dda Bulondo Abbey Nampijja Muhammad Lubowa bonna basobeddwa dda olw'okufa kwa mwana muwala ono kugamba bonna enkambi ya Aromatic yonna yasobeddwa naye nga mugere okubanga munfollowinga updates nja kuba nzibatuusangako
amawulire agabaga trendinga byonna jja kuba bifunira ku Fahad TV yogi gwe kikakatako kikimu kyokka ku subscribing onyigene kale erenga mwongere kubanga bali musaasira abalumatiki bongere okubanga mukama bagumya manye omuntu bw'ofiirwa omuntu oba weetaaga n'oguma muli munda mu mutima naye baba okuguma tekiba kyangu nno wayitawo kaakabanga kwegamba mwongere okubanga abambi mukola ki mwongere okubanga mubasabira basobole okubanga baguma mu mutima muli munda naye nga byo si byangu bikalu bumuko naye nga okuguma kubakola ki okuguma kuba kwetaagisibwa yagalagaana kkiriza obagaana okuguma kuba kwetaagisibwa mabale nnyo okubanga mugyekumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale bagita Fahad TV yogi abali Saudi mwabali Qatar Oman Bahrain mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga nembeebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako bagita Fahad TV yogi Oman Saudi mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako jimpeleka like comment section weeryawo oba kabontera mu comment section munanga atongera okubankola ki ongera ngobanga obasaasira abalumatiki olw'okufa kwa Ruth si byangu naye obulamu bwe butyo tomanya bwebugenda kugibwako kubanga buno obulamu balinga babutuwola bwozi isaawe nabakola ki babukima buli muntu obulamu alina bwa bbanja singa tebadde bwa bbanja omuntu yandibadde nabo mpaka luwakotakota mpaka lwabukuba n'agamba mu butwale n'isaawe nabakola ki babukima tebulagamba nti bwa bbanja kitalo nnyo ekya Ruth subscribe